Make everything easier and more interesting as you reach apex of your life. Al Magic Records is here to give you all that your life needs. We provide the best video production around town. We produce music videos, filmmaking, documentaries, commercial adverts, and the best video production for weddings and introduction parties. And we hire video equipment like cameras and drones. We do audio production, caller tunes. We produce and promote music business, songwriting, vocal training, music lessons for kids, and artists management, all offered at an affordable price. We are located in Nyanama, opposite Movit. For more information, reach us on 0753 567336 or 0775 408943, or you can reach us on email almagicrecords@gmail.com, or you can find us on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Al Magic Records, for God and my camera. Kakati tugambe nti mbere nganza atali na nyini wano mbere ku bunkenke owulidde omubuuza ali na nyini buto asimba manyi omubuuza kino haji yafuuse ekizibu bw'oyogera ku ttebe nti kino tebayagala kino tebayagala kino maama mu maka gaani nange ogamba manyirwe ng'omusiru anategeera nedda ntegeera nina kyentandise okulaba ali lubuto mu maka gange amaka galimu omusajja omu namubuuza emabegako kawoki ani tayogera bala nisokunji jina banji jina nefudde ng'omusiru kaakati leero ennamuzo ezze ku nnyoge bw'atambulira nanyini lubuto mpugo gyasibira ayogera nanyini lubuto agenda ne wana nyini lubuto lwaki mwesibako ninga gaba teri bakozi balala yirwa abali lubuto amaka gange agakazaaki lwaki ali maka gange agendeze nafutumya muntu wali lubuto watebe tebe sha Sakala kulekana bulako sibwe nine nnyo. Ani alekana bannange? Obuuzizza oti. Jibu girasi jibuka ate bune bakuza buuka. Jibuke. Kati olwani agitaddewa? Atani. Yo bibuuzani. Okoze ekitebesibwa. Njikasi. Lwaki ogikasi? Ate kati nsinaga ompisi ate nzireeri. Ekikwewaza mukyala. Kigenda kunkuyita. Nkuyita oyita bwoti abula tebesigwa kikuwage naye nkugamba kigenda kukka tebesigwa sagala kulanda sagala kwefuna nti njagala nnyo okunyumya naawe sagala ogambe nti oba nina emboozi ennyo eryawo naawe njagala mu bigambo bibiri oba kimu oba ki oyogere na nyingi obuto sagala kubanga kwegayirira gwe nanyini wano kakati nnyabo bw'oba muli mu kibago ng'okimanye bulungi nti nze mukamaawo nze navuga emmotoka yange nga ntaddemu amafuta agange n'enkukima empugwe ewasengaawo mu nnyumba eyanamiza eti ekutte mu mbinabina mu baana bera zirimu omu embeera gy'omanyi bwennyine yeekatta simanye empugwe simanye ebiki omanyi nze nakugjayo nze mukamaawo olwaleero njagala mbuulire ani nanyini lubuto ani nze ati sibuuza mwana muto omuntu mbuuza ekintu ndi muto nati nembuuza ani nanyini lubuto bwe weyagale luli wafukamiranga n'obudaabuda n'ombuuzanga njagala kumanya ani nanyini lubuto nkyasobolawo bannaaye wanjima ate nammwe mulabe olubuto lwange olubuto luli kwante luli kunze tonfuula lubuto lwange nakibagamba dda ng'oli ntegeera ne baganda be 1000 ntimanyi yogera byonna byoyagala netebesigwa nkubuuzizza ekibuuzo kimu olubuto lwani lwange tebo tebi ani nanyini lubuto lwange nze alwina ani yakufunisa olubuto olwo ate awo mbanga wa 15 14 tofaayo tebesigwa ani yakufunisa olubuto balufunisa gwe naawe namwe bannaaye tufune abantu bwe bakoma tebesigwa wanje kati guno mbuuza gusemba ani nanyini lubuto
kati genda empogo atunda ngende togezaako kweyagala ebiseera byo nze neeyagala anti nkugambye bwenti oba tusobola kwogera nyini lubuto genda opaakinga ebintu byokubire wegenda empogo sikulinako luganda sikulina sagala kumanya sikulinako luganda nti nina okubeera naawe ng'olina olubuto naleta tebe wandigambye nno mbuto naleta tebe atalina lubuto ddala njagala tebe atali lubuto yali mukazi kati genda ewannanyinirwo aba bana tanamanya kiddako ajja kumanya gye njokoma nti nze nva wano tebe nze tamanyi nti tebe najja sikyaddayo anti wava wenzira kati nakano nkatuddeko anti ngende empugwe agiwa empugwe naye bannange ebijja tebiraze zigenda kubazana ebinanga bigenda nze nenfaayo Allahu akbar Tebe ngenda nakusukkawo singa omanyira lolero nengera kuta polisi nyize nkubuuza mbala esha aletera nyange mu maka gange wulira sirika mukama tebe nedde kati kiki toba kiki mukama katonda ajati kuti wandikana mmwe bannange ajati mama nze mukama katonda nedda bannange ajati nomufaisa gumpadde ajati ogwo waje wakanki ajati kiriwekiti tonnyonnyola ajati nsonyiwa nedda kakati ajati kirabayo ajati ikambere omukyalo nedda kati kanjogere kale kanjogere olubuto lwani olubuto luno ombadala onjijina nsonyiwa ajati tombule nedda lwani olubuto omwana baba bumusuwa wamansonyiwe ekibumba sikiresi wabadde otumya ensiko oba kibumba kuki ekibakayanya okutuuka kweki agiraba gye tukoma kati embeera yonna yonna esooka ngenda mpugwe ajati salaamu aleikum kiki mutawaanaaki ngenda olagawo olabagindagamba nze siwano nzenda tasaawo agiraba nalongo kutuuka kwekyo nalo sagala olekane kutuuka ebintu byange byebyo mama obuzina bwange abaana bange ajati sikulima ogambya kyali ate haji osusse aja tosonga mu mwana w'abandi bo haji kati tolaba nti mwana w'abandi banenge nababalabira banenge mumademubigala nnyo nalongo loda ebintu owange ogambye ki ngamba nti mukakkane kuba kakati wano mumanye nti nze spring loda ebintu odde wati ajati tobikwata kakati ajati ngenda kuva mu mbeera tobikwatako tebi
Byenajjukira binkanga. Mundekere embeera eno. Hajjati ndekere embeera eno naawe ndekere embeera eno. Nedda se. Hajjati genda otunule wano. Genda wano. Gwe Terry. Genda otunule wano. Mwenna mumpulirize. Mumpulirize. Hajjati owulira? Gwe yambala ebigatto ogenda mpugwe. Gwe njagala okutandika n'olwaleero okimanye nti oli manager. Awali manager tasayininga kisembayo kya kutiko. Waliwo asayininga kisembayo. Nze nina okusalawo ava wano n'asigalawo. Kati gwe wamuleeta. Gwe wamuleeta naye ate gwe yamuleeta nze nakuleeta. Mama. Gwe togerereza kutebe. Hajjati tonzija mu mbeera. Kubisa omukono gw'ekkanzu nfune ekintu. Ondeeta omutima. Kati wunzika ng'ogamba nti oli atambula genda kubanga agenda. Kakati njagala owulirize kino. Ugambye ekintu kino. Yogera ng'obyanguyiriza. Oli agenda mpugwe. Bw'atagenda mpugwe ngenda. Kakati ntegedde agenda. Wabula wuliriza nnyo ekiva gyendi. Kuba mwenna nze mbatwala. Nkimanyi bulungi nti oli gwe wamuleeta naye mwenna nze mbalirako obuvunaanyizibwa. Agiwunzika. Kati okuwunzika kwange kuli nti njagala obeere wano okuva olwaleero ng'okimanyi nti oli eri haki yange yakubiri. Ekyo sijja kidda. N'olwekyo mulina okukolera ku mateeka gange. Gwe kyendagidde okole ky'oba okola kyesikulagidde tokikola. Njagala okuva olwaleero kitegeere nti eri haki yange yakubiri. Mumanye nti kyeŋŋambye gwe bwe ŋŋamba ekintu tokikyusa. Okitegedde? Kyeŋŋambye gwe Terry kyenkugambye ekyokola kyesikugambye tokikola. Yesebo. Kyeŋŋambye ekyokola kyesigambye tokikola. Kituufu. Jjayo ebintu bino bidde. Hajjati okuva olwaleero kyemutirawo otawakale kyakubiri njagala okitegeere bulungi nnyo kiyinza okuwafumbirwa ndi musajja musiraamu omanyi eddiini etulagira abakyala bameka era omukwano gwe nnina mbadde nsobola kugabanyamu abantu abo babiri nga siyinza bukutikka bwomu badojja kufiira nabwerere kwekuwaako oli munno njagala omwagale nga bw'onjagala kubanga ekikwata kunzi ate kyakubiri njagala obeere mukkakkamu kubanga tolowooza nti nno olwo nkusudde nakusasulira n'ogenda kukaaga eddiini kyetugamba okimanyi abakazi benina okubeera nabo tekikkalaza nnyo kino ng'ekyo kino kiggala naye kyessaagala kwe kuba nti oteeka ku mwana ono omumwa tomuteekako omumwa ekyo sijja kyagala nakino mpozi omukisa guno kantwala omukisa guno kikubuulira kino omanyi oyo gwolaba tuli alina omwo mulimu baana bo aba gwe nakugamba oba nayogezeeko ku baana wa ababiri walemwa naye kakati olw'okuba ndi wantomo n'olwekyo mukolagane mwagalane nga engeri gy'ombadde onjagalamu gyenjagala era oyagalemu oli kubanga kakati oli yenze koze nakino okutandika ne ku sabbiiti ejja nja kutandika kubeera eri emu neneemu tegere manyi saagala kuleka ludda lumu kusiriira kugamba nina okukyanga saagala ludda lumu ate kuba nti lusiriira njagala mwenna mbawe ekitono. Salaamu aleikum.